Media TV tugamba okola kyamaanyi okubanga okyagyekummiddeko yonna gy'osinziirira Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Uganda yonna gye muli tubeebaza okuba ku Projan Media TV nga ne sensitization ekyagenda mu maaso tubagambira ddala musigale ewaka. Yonna gy'oli sigala ewuwo, sigala mu nju yo, gezaako okwewala okugenda ennyo mu bantu. Tujja sobola olwanyisa kano akalwadde aka coronavirus akafuukidde abantu ekizibu. Tugezeeko sigala ewaka. Tugezeeko sigala ewaka, tunaabe mu ngalo, twewale ebifo eby'olukale by'abantu abangi. Kale, munzikirize mbateeke mu story yaffe olunaku olwaleero. Mwana muwala Evelyn Lagu yali mu mbeera mbi ennaku eziyise emabegaawo paka we bamututte nakasero, naye twebaza omutonzi nti olunaku olwaleero omukyalo ono abagenzeeyoko mu ddwaliro bakugamba nti agenda asukka, agenda atereera, embeera gy'alimu simbi okusinziira ku mbeera gye yalimu. Era ne beebaza omukulu Balamu okubanga abambi yasobola omuconnecting eri omukulembeze w'eggwanga n'afuna buno obujjanjabi obw'amangu ate nga buli a little serious. Naye era baganye abantu omuvisitinga naddala bannamawulire abasinga abadde baagala following up stories zino. Baganye omuntu oyingirayo olw'ensonga nti era bagezaako okwewala ekirwadde ekya COVID-19. Kale, naye nga amawulire amalungi agaliwo galaga nti omukyalo ono bambi agezezzaako okubanga atereera. Likinga, commentinga, subscribinga, webale kwekumira ku Projan Media TV.